Kiseke Charles Kafuuma Lutaaya nga ndi musajja Muganda yeddira engonge akabbiro kanene ndi muzzukulu wa Kisolo era nga obutaka bwaffe buli bweza mu Busujju nga abeddira engonge nga ndi mutuuze awo mu zone ya Mugalu Kawempe 2 Kawempe Division along Gayaza Road. Mwenna bannange abawagizi baffe mwenna ababadde batufollowinga oba abatufollowinga, nze muzannyo oguyitibwa Mama Angel Taata Angel, nze jjajja w'abaana, nze nzaala William Taata Angel era nga Mama Angel abeera muka mwana. Olw'ensonga eyo nze ndi jjajja w'abaana, nze ndi jjajja Angel mu scenes zonna ezemubadde mu followinga episodes zonna. Era kina kenzijukira nga omukulu omu ku badirekita baffe nga ŋŋamba oba kano kanaakuyisa bubi konze akaluwa kyaka akabisi. Waliwo siini nga dokita alina okunzijanjaba naye ate nga nze nemedde kabisi era nemikwano gyange eyo out baga nti bakutwala mu ddwaliro olemedde kabisi. Kati ebintu bwe bityo. N'ekirala maama azaala omukyala wa William, kati ate oyo naye netufunawo enkolagana. Kati awo nawo okusoomooza ne kubeerawo, mulaba oyo omusajja abamu ate okwana okwana akuzaalirwa mukyala azaala okwana maama azaala muka mutabani wo, kwegamba ebintu bwe bityo. Naye in drama oba olina okubigumira biyitibwamu, ate bw'otobisiŋŋana oyinza karakita eyinza obutavaayo bulungi. Wabeerawo ebimu nga birabika ng'ebikontana naye ng'ate okugyayo ekifaananyi kya drama birina okubeerawo. Amannya gange nze Ninsiima Doreen Muheereza okuva mu Theatre Focus Uganda. Babadde batulaba tubadde Mama Angel Taata Angel season 4 ate tugikomya leero. So netujja nze nenzija nebazeeko kwaba abadde batufollowinga, abadde batulikingira video, abadde batutambulizaako kuzisharingira ku bantu bannaabwe kuba zirimu ebyokuyiga bingi. Yadde eno tuba tuzannya naye eri woyingira into it mubaamu ebyokuyiga bingi. So netwebaza mu abagezaako okutulakingako okutufollowinga kuba ziba buli wamu ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok bibaako. Ebintu ebitulemesa ebiseera ebisinga nga tuyingire ekintu nti kino nkyagala, abatukulembera be basinga otumalamu amaanyi ate be basinga otusuula. But nebaza nnyo abankulembera kozi batulaga kye tulina okukola ate ne batuzaamu nnyo amaanyi. Noba nga owulira nga alemereddwa naye ne bakutuuza ne bakwogerako n'oyogerako ne director waffe. Omanyi abantu abasinga abatukulira kizibu omutuukirira, but ffe tulira ke tusobola otuukirira omuntu waffe ne twogera naye n'omugamba ekikuluma n'omugamba naye nze wano mpulira amaanyi gampwedde n'akuzaamu amaanyi. Director waffe by the way omuntu asingayo okutuuza buli omanyi okusanga omuntu abakulira ate ayagala nnyo abazzeemu amaanyi tekisangika abagala okuzannya baba bangi agamba oyo ne waagenda.
nzijukira waliwo ndowooza challenge nali mpitamu nga nze naatera n'okukwitinga by the way ne wabaawo ebyayitamu ne nga kambireke firimu kambireke njazanyira awalala ne mmukubira ne mmugamba wano ndemereddwa bambi yantuuza n'ayogera nange ng'omuntu ne mmugamba ekyali kinnuma nanga kyennyina okukola nangamba ensobi zange kozi tubaamu n'ensobi naffe tetuli perfect nangamba ensobi zange wennyina okwetereeza awo nyongera okunyumirwa so nempulira nga ate amaanyi gakomyewo nempulira nga okuzanya kunnyumira ne wemba nzenya mba mpulira nnyina amaanyi kuba mba amanyi abandi emabegaye bazaamu nnyo amaanyi okuba kyennyina okuba. Sigenda sobola. Mama Enjo ne Taata Enjo tuzanya n'abazanyi bangi ate banjawulo mbadde nga mbalaba ono najja oli n'agenda. Era okusookera ddala njagala nsooke neebaza abantu bonna bonna bye tuze tukola nabo n'obakubira essimu ne bagala tugenda kubeerawo era mbeebaza bale kubeerawo nenjagala okwebaza abatukwata abeera ku kamera nti bebale kubeerawo njagala mbeebaze bonna be tukoze nabo okuzanya si kwangu naye wobeera okwagala kukwanguyira okukola ki okuyiga. Ebbanga lyenzanyidde film ne skitsi naki byonna nze nganze omuntu ndi muntu ow'ensonyi wadde mutulaba ku kamera ne mugamba tosobola kubeera ng'olina ensonyi ge mazima ga Katonda ensonyi nzina naye nakyo kinyambyeko kuba nze nali sobola kwogera mu bantu nenzija nenjogera kinyambyeko okuba nti nzija mu kamera nenjogera kati ng'essaawa zino wendi. Erinnya lyange yenze Husna Sikasasa nga mbadde nkuzanyiranga Nassali mu Mama Enjo Taata Enjo ndowooza natandikira mu season 2 season 3 season 4 kyenyiza okugamba nze ng'omuntu omu ate alina kyamaanyi kye yakyusa mu bulamu bwange. Omuntu atali mu ati oba tatusemberedde nnyo oba artist tasobola tegeera kirungi kimulimu naye oba weegendereza aba artist tebanyiiga sigamba zinmbu omunyiiza tanyiiga. They know how to control their emotions. Mbwe ebbanga ly'owangala n'abantu oyiga omuntu waba kunyiziza omuhandolinga otya. Bw'oba ogenda kwogera n'omuntu kiki wandiyogedde kiki otandiyogedde mu bufunze okukola ki okusengeka ebigambo byo. Nze ng'omumu ate ebbanga limumazeemu ekyo kyo kikoze ki nkiyizeemu. Then Mama Enjo Taata Enjo it's a nice series. Lwaki it is drama eyigiriza ekyokubiri era ye series gy'oyinza okulaba nga togenda kwesittaza oba ngambe nga tegenda kwesittaza ki n'abaana b'omu ddiiro lyo. N'abantu ba Mama Enjo Taata Enjo okwawukana ku bibiina ebirala we want to wobera then you feel like it's a family. You feel like that these people tebagenda bangambe kuleetera mbu kufiiringa environment eyo togiriimu. Be bantu bayinza okubeeramu no feeling at home because tebasosola mbutagenda kujja agamba egundi katumulabe mu kifaananyi bwekiti ono katumuse wansi olw'okuba zaali bwati ne bwati engeri yonna gy'ozzeemu y'engeri gye bakwatamu era y'engeri gye ba-associatingamu with you. Mama Enjo ne Taata Enjo annyumira lwaki annyumira mulimu parts z'endaba nga seriously abasajja nze mbatya tosobola kuhandolinga abo bonna abakazi wantu wamu lwansonga natural abakazi babbuba kati n'ekirala nze sijja kweyogera ku muntu mulala. I'll talk about Nassali okubanga owubira nnyo omusajja ate atalina wuwo owa muganda wo. Kati abantu abasinga okunzanyira obulungi nze I would appreciate abo bonna abajoininga Theatre Focus ng'olaba tazannyangako naye naakuwa ekintu nga gamazima kisinga n'omuntu amaze mu industry eno emyaka egisukka mu gumu. Buli amanyi mbu ajoinize this season ng'abadde tazannyangako. They have really done very very good. I would appreciate them. Era nze nga nze buflowers bwange
mweno season ngenda buweereza abadde tebakola ki tebazannyangako. Then special thanks to the directors n'ababeera behind the camera. Then this season I've tried out something new kyembadde sikolangako kyensuubira mbu buli muzannyi yandikigezesezzaako. Lwaki nagambye Theatre Focus, it's very free era you interact with people very well. Ebbanga lyemmaze nga nzannya badde sigendangako ku camera. Not until recently, this season in the last episodes, wengezezza kugenda ku camera wentegedde really aba camera banene bakola omulimu omunene cause mbadde nkitryinze ki out nenkirabako. I really appreciate the camera people okubasembyayo ate mumeko kagenda kubeera kakodyo mu abatubeezawo bafanzi baffe. We mutali sisuubira mbu tusobola okubeerawo. Mbadde nsaba love gye mutuyinako yeyongereyo mu maaso. Ate n'abasubscribinga it is Theatre Focus Uganda. Ate n'abagenda ku TikTok tunoonye. Nkimanyi abantu bangi bateekayo waaku waffe. Ne page entuufu zikola ki gye ziri. Then n'abaagala join nga feel free to join. Ne w'obeera ng'olina omwana wo ng'oyagala gwemu that fear. Ng'oyagala tumuyigirize like public speaking. Muleete gye tukola ki gye tuli. Ne w'abeera muto. Abato tuba tubayina era abato tusobola bafuna drama owaabwe ng'atambulira mu myaka gyabwe. So feel free to join us. Nsigadde nze nassaliwo mu Mama Angel era Husna Sikasasa mbaagala nnyo. So since it was my first time to show off my body, they had to wrap a bed sheet around me, but I wasn't really naked. I had clothes under it, so yeah, I had to do that. Yeah, but I want to thank everyone. Everyone has been friendly, everyone has been so welcoming and warm. It has been a great family to be here. You feel at home. It doesn't matter if you're new. This has been a great place and I hope I'm going to be here for a while. Yeah. Thank you. Zewani Kabale Felix. Abazanyiranga nyobobo wamwe mchotala omusingasinga ave ekidera ewajjajjaawe. Ebbanga sijja balima nti wenajjira mu season 4 lunaku lwali lusoose. Twali twakolako dda ne Theatre Focus Uganda era Mama Angel yennyini banga dda yali season 1 wetwasooka okukolera era najja nze kukola ki nze kuba buloka ne bangoba kati nenkonkomye obukomi mu season 4 okola ki okutabula amaka. Well, character gyenzannya nga Nyobo eyo character bu character saga muntwale nti oyo yenze oyo character wa Nyobo yenze Bwanika eyo character nungi anyway. Bwanika ye muntu mulamu ayagala abantu ayagala ate nyongera okubebaza njagala okubebaza bannaye mwebale nnyo okutwagala mwebale kwagala Theatre Focus Uganda mwebale kwagala Mama Angel Tata Angel ate mweyongera okwagala n'emizannyo emirala gye gikola ki gye tuleeta kati ngeri gye twagenze ne ku KBS tusaba Mungu tusobole okukola ki tusobole okulaba nti ne TV endala zitwaniriza tuzanye tubalaga obuzannyo obungi wakati buyo twakoze auditions za Girls Like Us era twasaba nayo mujagale twakola ne ka film akala nga bakayita ka Betrayal and the Bloodlines nawo bambi mukagale era tusaba nti time wenatuuka tukateke ku TV mukanirize mwebali kutwagala mwebali nnyo mwebali eddala. Nyobo character eyo well working with Fosam badde nsanjo kino nkyogere mu luzungu working with Theatre Focus Uganda it has inspired me a lot. It has inspired me a lot that we don't have to wait to move. A journey over 1,000 miles begins with a step. Mbasaba buli muntu yenna ayagala okuzannya ayagala okuzannya ng'alina ekirooto eky'okuzannya bambi temwetotula ku talanta yo tandika n'essimu eyo naffe gye tunaakulabira tukole ki tukuyite ojje weegatte ku Theatre Focus. Mbasaba tutambule ekirooto ekyange
kulaba nti buli muntu yenna alina talanta y'okuzannya agikola ki agijjayo naye kaba katono katya okajjayo simanyi wa muntegeera mutwagale nnyo mweyongere okusubscribinga ku channel zaffe mufollowinge ku Fosam nange munjagale nga Nnyobobo kwa nange ina TikTok channel yange ya Nnyobobo ne page ku Facebook eya Bwanika Felix aka Nnyobobo then ne YouTube channel ya Embozi nayo tugenda kuba tubaleetera akantu akalala so mbagala nnyo don't forget never give up Mugabe mbagambe a journey of 1,000 miles begin with a step so tutambule oba tutandikire mu kwavula paka tunakola ki we tunatuuka gye tulaga so thank you mukama febazibwe nze nsereko Godfrey era nga mbadde nzanyanga Tatenjo era mbadde munda nzanyanga Tatenjo ne Mama Enjo naye okusinga nkoze ebintu bingi ebitali Mama Enjo Tatenjo yekka era mbadde nzijja nzanya emizannyo egy'enjawulo skits ez'enjawulo short movies obw'enjawulo nti si Mama Enjo Tatenjo yekka era mbadde mujja tumutulaba nga tukola naye specifically for this nzanyanga Mama Enjo Tatenjo naye nga nze Tata Enjo oba William okusomooza niyinza okugamba nti age difference ngifeesinze because nina abantu abakulu nina bebayita millennials simanyi ninamu ba Gen Z ninamu ne ba millennials what comes before millennials abo aba 70s 60s intuwesanga nti bano ba Gen Z aina byategeera ate ono omuntu omukulu byalowooza nti tategeera oba ontegeera bulungi nti bwe mbeera ne taata tazanyanga taata wange emyaka gye mugiraba nembeerawo ne Namusoke oyinza omugamba lwaki tokola jjajja mwami kyakugambye this is off camera ontegeera kyeŋŋamba si mu kuzannya ŋŋamba mu reality behind the scenes nti ono omwana tategeera nnyo byamugamba in house nti wabeerawo akakuubagano ka generations emyaka wabaawo akakuubagano ako maama mukyala alina byayagala okugamba bano naye tebabitegeera kulwesanga nga nze mbeera mu kakuubagano akokugamba ono nti gwe kola bwoti kati waliwo scenario teyali wala nnyo scenario eyo nga ziri bbiri scenario emu omu yajja twali tulina kyetushutinga mu sitting room kati omu n'ava waggulu mu bedroom ng'awulira ebinyeebwa bikola ki bisiriira ye yayitawo direct najjako gas ntegedde bulungi bwajjako gas eyabadde afumba nekimunyiza ojjeko yakyemmere ono n'amugamba gwe towulya nti ebinyeebwa bisiriira ojja kugwa bifumba kati nendaba nga waliwo obuzibu bwa communication nembagamba you guys you don't have to back at one another we need to communicate nti oli avudde waggulu omunenya kitono kubanga yalabye ntuli mu kushuti nga tuli busy tetuli ku minding about what is happening in the kitchen so n'agamba nti kakole ki kajjeko gas ebisirira bikole ki bitereere naye ate ono afumba agamba no ebinyeebwa byabimbe bubimbi ne biyika ku gaasi ebyayise byebisirira ebiri mu sefuliya si byebikola ki si byebisiriira ntegedde kati nengamba kati naawe avudde lino ojjako gaasi naye tetusobola kukunenya kuba naawe tomanyi gweobadde omanyi bikola ki naawe afumba ono munenye kitono kubanga ye teyabaddewo ng'ebinyeebwa bwabiraba nga bikoze ki nga biyikako nga bisiriira
omontegeera bulungi. So communication becomes a problem. It becomes a problem. Nti waliwo abantu abamu abataagala kuwuliriza nga babagamba waliwo atabagawuliriza. So singa tubeera tusobola okubeera nga tucommunicatinga bulungi weesanga nti wabaawo harmony nemukolagana bulungi. Yes, to me acting is a lighting moment. To me it is a lighting moment, and it is something that brings back life to me. Nti nze bwenzanya bwenkola kino kyenkola, it is life. To me it is life. So simanyi balala naye to me when I wake up nentekako kamera nenkola story yange nenjigusa, it is life. Chima, because there was a time when I was on a laptop editing and my wife saw me from a distance. I never knew when I'm editing. So my wife saw me from a distance laughing at what I've been directing and what I'm editing. So I keep on laughing because nange binsesa. So nenseka nga bwente matema so ajja ndaba so one day nangamba naye ebintu ebyo bikusanyusa. The other things ndowooza woowuliranga obulamu bwo buzeewo. And I turned back and looked at her and I said, yes, this is life to me. Kubanga mbeera mpuliranga story yange evuddeyo wali and abantu bagiperceivinze bulungi ne bagitegeera. Yeah. So moments muno mu Mamenjo zibadde nnungi nnyo. Moment zenzanye nnyo ne Namusoke. It is they are challenging scenes. Kadwalo scene ya Namusoke ye yaleeta emmere nga talina gireeta si ya gifumbi. Katutuleka Namusoke mu matigga nti nze emmere njagala njere nnuma. Mamenjo agamba olese yakyoyina soka gireeta. Ntegedde. Olwo moment gye nagamba ono kayitesi nti yera ng'otunudde eno. It is a challenging moment ku mwana ono awusigala. Ayina okwera olw'okuba n'akabiina akanene kyegeza taayere. Mamenjo agamba no, tojja kubyerayo kuyera ng'otunudde eri. Tate nje agamba okwera kuliko formula. Okwera kuliko formula. So wesanga nti you know moments ezo nzizibadde jezila naye ate waliwo n'endala moments ezibadde zijja zibuulirira nga maama ng'abuulirira muwala we. Moments ezo zinyumira nnyo. Besides bino ebikyamula abantu, singa abantu badde bagendera buli nnyo Mamenjo taata enjo okubuuliriramu ate nako kungi nnyo kubuulirira kungi. So weesanga nti taata tubadde tulaba taata ng'ayogera ne taata enjo taata wa Sezaala ng'alina moment gy'abuulirira ani mutabani we. Ne tulaba ate maama ng'alina moment gy'abuulira muwala we n'abakozi. Yes. My dream is to have a Hollywood. My dream is to have a Hollywood in Uganda. That's my dream. My dream is to have maybe 100 acres of land. Nkoleko studios. Nzimbeko amayumba. Abantu ati bonna basobola okujja ne bakola ne expressinga nga tebabonyebonye na byakusasula sente nnyo nnyingi nnyo ng'abantu nga bwe natandise ngamba nti aba creatives ba struggling nnyo because of funding. My dream is to have like 100 acres, like I said, of land. For starters, nzimbeko amaka g'aba creatives we basobola okujja ne bakolera ebintu nga teri n'omu abakubye ku mukono. That is my dream. My dream is to see that buli muntu creative awulira ayagala okukola ayagala okuzannya nga mpulira njagala atuukiriza ekirooto kye. That is my dream. My dream is to see that creatives ba aninga mu art waabwe. My dream is to see that that Uganda
embracing art. That is my dream. Kubanga otuuka ku muntu, otuuka awantu n'omugamba mbadde nsaba nkolereko wano mpeeyo opportunity oba omukisa oba kale mpaako ku restaurant yo n'agamba mpaaka kadde kamu. Naye nga ne clip gy'ogenda okukola tegenda kuleetera kakadde. So nze dream yange nsaba nti Uganda nga bolaba ensi endala bwe embracinze art ne movies, movie industry. Nsaba na Uganda embracing ekintu ekyo. Wabeewo okuyambagana kubanga abavubuka bangi nnyo bali bawandiise. Nze abavubuka bangi bandeetera scripts zaabwe nnyingi naye nga ne production muscle sigirina naye nga art mungi. So kyensaba ekyo era ye dream yange. So musigale nga mulaba Mama Angel Taata Angel season 5 tugenda gikola ejja bagamba mu bbanga eritali lyawala season 5 ejja. So n'olwekyo mbagala nnyo Mukama abatwere omukisa.